Yes, nga tukyagenda maaso n'okutuusaako amawulire agava mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo eno nga yeewali olutalo wakati w'akabinja ka M23 ne gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo newankubadde ng'ennaku ezo wabaddewo embeera ya ceasefire, wabaddewo okukakkanyaamu akukulwanagana oluvannyuma lw'akabinja kano abakakulira okuvaayo ne bategeeza nti munnange tusirisizaamuko mu nnwana zaffe ze tubadde tugenda maaso n'okuba nga tukola mu kibuga ekikulu Goma n'ebibuga ebirala ebyetooloddewo. Kakati olunaku olwajjo waabaddeyo summit eyatuddemu abakulembeze b'amawanga agava mu East Africa oba mukago ogwa East African Community wamu n'abo abava mu mukago ogumanyiddwa nga ogwa Sadaka mawanga gali mu maserengeta aga Africa. Summit eno yatudde olunaku olwajjo era bw'obanga otambula naffe ebbanga lyonna naddala mu mpeereza yaffe engeri gye tukutuusaako updates okuva mu nsonga ez'enjawulo nkakasanga byenjogerako obitegeera bulungi nnyo newankubadde waliyo abo abadde batugamba kimunnange ebyotuwa si bituufu ebyo tebyabaddeyo. Kakati wuliriza Summit yatudde mu kibuga Dar es Salaam eky'eggwanga erya Tanzania era n'abaagikubiriza ngenda bakuwa n'ebyo ebyavuddemu kakati byenkuleetedde olunaku oluwaleero gwali ku mukutu ogwa Red Zone TV. Era njagala kugamba tukwate mpola akantu kano ate nga bw'ogenda mu maaso n'okuba nga ate oteeka obubaka ku mukutu guno ng'era bulijjo ffe bwe tutyo bwe tukola tubeerawo wano ne tuba nga ate obubaka obwo tubutambuza. Waaliwo ebyali byagenda mu maaso oluvannyuma lw'olutalo luno mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo province emanyiddwa nga North Kivu Airport emanyiddwa nga Goma International Airport yali yaggalwa. Eno y'emu ku ebyo byatuukiddwako ne bategeeza twagala wabeerewo immediate ceasefire okuwummuzamu mu kulwanagana kyokka n'ekisaawe kino ekyennyonyi kiggulwe. Ebimu ku byasaliddwawo jjukira meeting eno oba summit eno omukulu w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo Felix Tshisekedi Tshilombo teyasobodde kubeera nga abeerayo oluvannyuma lw'okuba nti ne mu summit eyasooka era bw'atyo yagaana okuba nga abeerayo kyokka nga ebigambo ebitambuzibwa abirowoozebwa okuba nti bayinza okuba nga baagala okumukola akabadi ke baakola omukulu ow'eggwanga erya Rwanda Habyarimana ekyaviirako kye bayita genocide. Kakati mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo omukulu gye yasinzidde n'agamba nze nja kubeera ku mutimbagano era byonna bye tunaatuukako oba enteeseganya zonna ze tunaateesaganya nze nja kuba nsinzidde eno mu ggwanga lyange nja kuba mbawuliriza era nange ebirowoozo byange mujja kuba mubisanga online sijja kubeera nga ntuula wabula entuula eyo yaliwokko amawanga ga East Africa abagakulembera era baatuulakokko mu ngeri eyo engeri ya online oba kye tuyita virtual summit eyagenda maaso era nga nayo yakubirizibwa era enteeseganya ne zibaawo newankubadde ezimu ku ezo tezaateekebwa mu nkola. Kakati wuliriza ekyabaddeyo ngenda kukuyitirayitirako mu ebyo ebitonotono kubanga ekiwandiiko kino kinene nnyo. Ngenda kugenda nga nsomolamu ebyo bye ndowooza nti bye by'omugaso ku biki ebyatuukiddwako mu ggwanga erya Tanzania era nkuwe na butya bwe babadde bateeseteese ensonga eno okubeera ng'egenda mu maaso. Mukutu gwa Red Zone TV naye nga byonna ebivaayo okusinziira ku bamanyi eby'omunda ba analyst abagezezzaako okuanalyzinga olutalo olugenda mu maaso kiringa eggwanga erya Rwanda amawanga ga East Africa galabika gatandise odyesamba okusinziira ku resolutions ezivaayo ziraga nti oba oliawo biyinza okuba nga si birungi ku sayidi emu oba endala. Jjukire mabegakaawo baalagira Paul Kagame n'eggwanga erya Rwanda babeere nga bajja amagye gaabwe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ng'era ekiragiro kino kyava mu kitongole ky'amawanga amagatte ekimanyiddwa nga United Nations. Kakati njagala kutwala mpola paka wenkutuusa ate ku nsonga ey'ekipapula kino oba resolution eno eyatuukiddwako mu byateeseddwako byabadde bingi nnyo era ebipapula bino byonna ngenda bikuyitiramu akatonotono. Summit yatudde ennaku z'omwezi nga 8 mwezi gwabadde gwakubira omwaka 2025 jjukira leero ziri nnaku z'omwezi 9. Summit eno bagiste communique oba ekiwandiiko kino bakiwandiiseko omutwe ogugamba nti communique of the joint East African and SADC summit of heads of state and the government ennaku z'omwezi nga 8 mwezi gwakubiri 2025 ne bagamba bwe bati the joint summit of the heads of state and the government of the East African Community EAC and the Southern African Development Community SADC hereinafter called the joint summit met in Dar es Salaam in the United Republic of Tanzania on 8th February 2025 in a cordial atmosphere to deliberate on the security situation in the Democratic Republic of Congo DRC. The joint summit was co-chaired by His Excellency Dr. William Semei Ruto, CGH, President of the Republic of Kenya and the Chairperson of the East African Community, and His Excellency Dr. Emerson Damduzo Mnangagwa, President of the Republic of Zimbabwe and the Chairperson of the SADC. Abakubiriza olutuula luno kwabaddeko President w'eggwanga erya Kenya
William Semei Ruto ne president w'eggwanga erya Zambia ngera bw'okiwulidde president w'eggwanga erya Zimbabwe amanyiddwa nga president wa Zimbabwe amanyiddwa nga Mnangagwa Damduzo Emerson Dr. y'omu ku baakubiriza ate nga chairperson w'amawanga gali ageegattira mu mukago ogwa Sadaka. Kakati ngenda kusomerako mpola njagala tugende mpola sagala onteeke ku pressure. Waliwo abangambye ti updates zino zotuwa ekituufu teziriiyo bla 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 bla. Kakati njagala kuwa ebyabaddeyo osanga gwe obanga wabaddeyo obanga obiwakanya ojja tubulira biki ebyabaddeyo ebyawukanako ne bino bye ngenda okuwa. Naye nkugambye ngenda kusomerako ebitonotono kubanga ekiwandiiko kinene nnyo ngenda kiyita mu lukwakwayo nsomeko ebyo ebitonotono bye ndowooza nti bye twetaaga okumanya. The joint summit was attended by the following heads of state and the government. Wulira abaabaddeyo nabakusomedde eggulo omuntu omu najja naŋŋamba si bituufu. Wuliriza. His Excellency Dr. William Semei Ruto CGH President of the Republic of Kenya yabaddeyo. His Excellency Dr. Emerson Damduzo Mnangagwa President of the Republic of Zimbabwe yabaddeyo. Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan President of the United Republic of Tanzania yabaddeyo era naye y'omu ku abo abaakubiriza olutuula luno oba kye tuyita summit eno. His Excellency Felix Antoine Tshisekedi Chilombo President of the Democratic Republic of Congo yabaddeyo. His Excellency Matemela Cyril Ramaphosa President of the Republic of South Africa yabaddeyo. His Excellency Hassan Sheikh Mohamud President of the Federal Republic of Somalia yabaddeyo. Paul Kagame Rutagambwa owa Rwanda yabaddeyo. Yoweri Kaguta Museveni owa Uganda yabaddeyo. His Excellency Mr. Hakainde Hichilema President of the Republic of Zambia yabaddeyo. His Excellency Lieutenant General Gavais Ndirako Buchwa the Prime Minister representing His Excellency Evacuate Ndayishimiye President w'eggwanga lya Burundi yasindise delegate Lieutenant General Gavais Ndirako Bucha yabaddeyo. His Excellency Ambassador Tete Antonio Minister of External Relations Republic of Angola representing His Excellency Joao Manuel Gonçalves Lourenço President w'eggwanga erya Angola yasindise Ambassador Tete Antonio. Honorable Nancy Gladys Tembo Minister of Foreign Affairs representing His Excellency Dr. Lazarus Chakwera ow'eggwanga erya Malawi yasindise delegate oyo amanyiddwa nga Honorable Nancy Gladys Tembo yabaddeyo. Honorable Denge Orol Kuo Minister of East African Community Affairs representing Salva Kiir Mayardit ow'eggwanga erya South Sudan yabaddeyo. N'abalala besijja kubanga ng'endamu kubanga bangi bawererako ddala. Ebimu ku ebyo ebyagenze maaso ebyatuukiddwako bagamba the joint summit kuba nkugambye bingi naye ngenda kusomerako ebitonotono. The joint summit wabula focusinga nnyo ku point ey'17 bwe naaba mmaliriza ngenda gikusomera era ojja kugitegeera bulungi nnyo naddala gwe agoberera ensonga zino nga bwe zitambula. Mukutu gwa Red Zone TV bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna mu nsonga zino nga tuzikutuusaako. Njagala kusomera ebitonotono ebyatuukiddwako okusinziira ku kiwandiiko eky'abakulu bano summit eyatuliddwamu abakulembeze b'amawanga aga East African Community n'amawanga aga Sadaka. Wuliriza. The joint summit recollected that both the East Africa Community and the SADC summits had, upon deliberating on the security situation in the Eastern Democratic Republic of Congo, called for ulira bye baateesezzaako era bye baasazeewo cessation of hostilities and an immediate ceasefire, okuyimiriza okulwanagana bunnambiro nga tewali na kwebuuza ku muntu yenna, tewali nsonga yonna eyogeddwako. Restoration of essential utilities and supply lines for food and other essential commodities to ensure humanitarian support and a peaceful resolution of the conflict through the Rwanda-Nairobi process. Jukira mabega kao twakuwa mawulire. Waliyo kye twayita Rwanda process ne wabawo kye twayita Nairobi process. Ebyo byonna bizibadde enteeseganya ezizze zigenda maaso okulaba ng'eggwanga erya Democratic Republic of Congo lifuna solution gye lyetaaga. Nairobi process eyalimu okujjayo amagye g'eggwanga erya Rwanda n'ebiteeso ebirala ebyagenda maaso ebyali bigezaako okulaba nga eggwanga erya Democratic Republic of Congo lituuka ku mbeera ey'emirembe. Wabula ng'enteeseganya ezo ezaali mu ggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi ze baatuuma Nairobi process zaali zinafuya era nga zikkakkanya
era nga zimala amampaati eggwanga erya Rwanda. Kyokka enteeseganya ezo zasooka ne ziteekebwa ku bbali ne wabaawo kye tuyita Luanda process. Ekibuga Luanda kye kibuga ekikulu eky'eggwanga erya Angola. Waaliyo enteeseganya ezaaliyo era nga mu nteeseganya ezo gwa zaatugoberera kakasa nga walaba bulungi nnyo abakulembeze b'amawanga baagenda mu ggwanga erya Angola nga ne pulezidenti w'eggwanga erya America yali akyaliko amanyiddwa nga Joe Biden yatuuka okubeera nga yasisinkana pulezidenti w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo era nga basisinkana gye basisinkana. Kyokka ng'omukulembeze w'eggwanga erya Rwanda Paul Kagame Rutagambwa enteeseganya zino yazidduka era teyazigendamu. Kakati Rwanda process oluvannyuma ne ziba nga zisazibwamu ne bagamba naye mumanyi tugende maaso n'enteeseganya ezaali mu ggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi ze baayita Nairobi process era bwe twogerera ze ziri mugenda maaso n'okuba nga zikola. The Joint Summit considered the report of the joint meeting of ministers of East African Community and SADC on the security situation in the Eastern Democratic Republic of Congo and emphasized that political and diplomatic engagement is the most suitable solution to the conflict in the Eastern Democratic Republic of Congo. Joint Summit yatudde ne bawodalinga ne bafulumya report nti ba ministers abazze batuula ab'emikago gino ebiri era ne bagamba nti tulina okutuuka ku nzikiriziganya, tulina okutuuka ku kugonjoola okuteeka ebyokwerinda ebya ggulugulu mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo n'okulaba nga wabaawo kye tuyita political and diplomatic engagement n'okufuna sustainable solution ku kulwanagana okugenda maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. The Joint Summit directed the East African Community and SADC chiefs of defense forces to meet within 5 days and provide technical directions on Oliriza. Summit eno bwe yatudde baalagidde abakulembeze abaduumira amagye mu mawanga aga East African Community ne mu mawanga aga SADC. Abaduumira amagye balina okusisinkana obutasukka nnaku 5 okuva olwaleero era ensisinkano zino ze balina okugendamu balina okuba nga bateesa, balina okuba nga bakubaganya ebirowoozo, balina okukakasa nti eggwanga erya Democratic Republic of Congo lifuna emirembe era mulina okuteesa ku bino wammanga nga bwe ngenda obikusomera. Wuliriza ekisooka: immediate and unconditional ceasefire and cessation of hostilities. Okuyimiriza okulwanagana mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo mulina okuteesaako ate nga kwa bunnambiro immediate, ate nga tekulina bukwakkulizo bwonna unconditional. Ebyo nno byonna balina obiteesaako abaduumizi b'amagye mu mawanga gano agakola emikago gino ebiri, East African Community ne mukago guli ogwa SADC. Wuliriza ensonga endala gye balina okuteesaako: provision of humanitarian assistance including repatriation of the deceased and evacuation of the injured. Walina okubaawo obuyambi obugabibwa either obw'emmere obw'ebintu ebikozesebwa ate n'okuzza abantu mu bitundu byabwe abaali baasengulwa mu bitundu ebyo. Njagala genda maaso n'okuba nga ate nkutuusaako ensonga nga bwe zifaanagana ate nga tukyagenda maaso n'obikuwa. Njagala kuba nga mnywamu wano ku lwendo lw'otuzinzije mbeere nga mbikumalirayo kubanga nkugambye sigenda kulekayo yadde ekimu newankubadde nga ngenda biyitamu lukwakwayo. Yes, tukyagenda maaso n'okuba nga tukutuusaako embeera nga bwetambudde oba nga bwe yatambudde okuvaako mu ggwanga erya Tanzania. Wabadde watudde summit ey'amawanga gano agakola emikago gino gyombi, East African Community n'omukago guli ogwa SADC. Nkugambye mu bivamu ku byatuukiddwako baalagidde kubanga eno yadde directive, the summit directed abaduumizi b'amagye mu mawanga ag'emikago gino nga bwe mbikugambye immediate and unconditional ceasefire n'okuzza abantu mu bitundu bye baali babasengulamu, develop a securitization plan for Goma and surrounding areas.
nti balina okudevelopinga pulaani ey'okukuumamu oba okuwa security ekitundu oba ekibuga kino ekimanyiddwa nga Goma, ekibuga ekinene mu province emanyiddwa nga North Kivu n'ebibuga ebirala ebiriraanyewo, nti balina okutetenkanya oba okutema empenda butya bwe bagenda okuwaamu security ebyokwerinda okubeera nga biri ggulugulu okulaba ng'ate embeera etambula. Wuliriza ensonga endala gye balagidde: opening of main supply routes including Goma, Sake, Bukavu, Goma, Kibumba, Rumangabo, Karengera, Rushuru, Bunagana, and Goma, Chiwanja, Rwindi, Kabyabyonga, Rubero, including navigation on Lake Kivu between Goma and Bukavu. Ebitundu bino byonna byowulira ebimu byali byawambibwa, ebirala nga byaggalibwawo. Kakati summit eno mu bimu ku byateesezza oba ku byatuukiddwako, njagala okutegeeza nti mwabaddemu okuggulawo ebitundu bino ebyali byaggalibwa, nga mu bitundu ebyali byaggalibwa kwaliko Goma International Airport nga bwe nakugambye, ekisaawe ky'ennyonyi ery'eggwanga ekibuga Goma mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo province ye North Kivu kyali kyaggalibwawo ekisaawe ekyo. Kakati mu summit eno baasazeewo era ne balagira nti ekyo kibeere nga kiggulwawo. Omwalo ogwali gwaggalibwawo nagwo gubeere nga guggulibwawo. Ezimu ku nguudo ezikozesebwa mu by'okusuubula zibeere nga ziggulibwawo era ziteekebweko ebyokwerinda. Ezimu ku nguudo ze zino: waliwo oluguudo oluva e Goma nga lugenda Sake nga lugenda e Bukavu, olwo lulina okuggulwawo. Jjukira Bukavu kye kibuga ekinene ate mu province eri eya wansi eya Maserengeta oba South Kivu. Oluguudo oluva ekibuga Goma nga lugenda mu kitundu kye bayita Kibumba era ne lugenda mu kitundu ekirala kye bayita Rumangabo n'ekirala bakiyita Karenga, Rushuru, Bunagana. Abamanyi ku booda ye Bunagana awo nabo bagamba balina okuteekawo ebyokwerinda ate balina okuggula enguudo ezo abantu ne baba nga batambula bulungi nnyo. Oluguudo olulala baluyita Goma luva mu kibuga Goma nga lugenda mu kitundu ekimanyiddwa nga Kiwanja, ekitundu ekimanyiddwa nga Rwindi, ekitundu ekimanyiddwa nga Kanyabayonga n'ekitundu ekirala ekimanyiddwa nga Lubero. Oluguudo luno lulina okuba nga luggulwa, lulina okuba nga luteekebwako ebyokwerinda bibeere ggulugulu okusobozesa abasuubuzi oba abantu abeeyambisa oluguudo luno okusigala nga bakwasaganya emirimu gyabwe nga bwe kibadde kiba. Mu birala bye balagidde, Lake Kivu wakati wa kibuga Goma n'ekibuga Bukavu oba ekifo ekimanyiddwa nga Bukavu, ennyanja eno erina okuba nga eggulwawo. Abavubi balina okuba nga bagenda mu maaso n'okuba nga bakola emirimu gyabwe n'ababadde bagitambulirako nga transport oba one of the means of transport balina okuba nga bakwasaganya ensonga zaabwe. Ensonga endala gye batuuseeko gye balagidde immediate reopening of Goma International Airport. Kati nno wano nakugambye nti mu birala ebyatuukiddwako oba ebyasaliddwawo walina okubaawo immediate reopening of Goma Airport, okuggulawo kisaawe ky'ennyonyi ekifutangibwa mu kibuga Goma mu province ya North Kivu ate nga kino mbagirawo. Jukira olutula lwatudde eggulo bwe bagamba immediate kitegeeza baakukiggulawo mu bunnambiro. Kitegeeza olunaku olwaleero wandiikanga nga ekisaawe ekyo mu kibuga Goma kizzeemu okuba nga kikola. Advice on other related facilitative interventions, nti balina okuwa advice oba okuwabula kwabwe ku ngeri endala zonna ez'enjawulo eziyinza okuba nga zituukibwako oba nga ziyambako mu kuleeta emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kati nno zenuko zatuukiddwako wabula nga tukyagenda ku point ye-13 nga baga the joint summit reaffirmed the critical role of both the Rwanda and the Nairobi process and directed that the two be merged into a Rwanda-Nairobi process. Rwanda/Nairobi process. Nga bwe nkugambye waliyo process ye Nairobi ne wabayo ne process ye Rwanda kibuga kya Angola. Kati Rwanda baali bazisazaamu enteeseganya zaali mu Rwanda process. Enteeseganya zaali mu kibuga Nairobi kyeraita Nairobi process nga zigenda okugenda maaso n'okuba nga zikwasaganyizibwa. Kakati abakulu bagambye twagala enteeseganya zombi ezaali mu kibuga Rwanda n'ezaali mu kibuga Nairobi zonna zibeere nga ziri considered era nga zigenda maaso n'okubalibwa. Kakati wuliriza wano nga bagamba twagala tukiyite Rwanda/Nairobi process. Twagala kuzza mirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo awatali kuyiwa musaayi, awatali mbeera yonna. Amawanga ga East Africa tulina okuba nga tugateekateeka, tulina okuba nga twekwasaganyiza ensonga zaffe, tulina okuba nga tunyigiriza abo
oba okuteeka ku nninga abo abagezaako okulinnyirira eddembe ly'obuntu, abagezaako okukozesa eggwanga erya Democratic Republic of Congo okugenda okubbayo ebyobugagga n'okuteekayo obusambattuko mu kagenderere. Ebyo byonna twagala bituukibweko ffe nga bannansi b'eggwanga erya ab'amawanga gano agaliraanye eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kakati wuliriza, tukyagenda maaso n'ekiwandiiko eky'amawanga agatudde mu ggwanga erya Tanzania bye baatuuseeko. Nakugambye ngenda kukusomeramu ebimu ku ebyo. Pointi ey'e17 giwulirize nnyo, kubanga eno ekwata nnyo ku ggwanga erya Rwanda. Newankubadde abamu bagezezzaako okwagala okugyesamba, naye njagala gikuwa mpola mpola otegeere butya bwekwate nnyo ku ggwanga erya Rwanda. Jjukira emabegako waliwo ripooti eyafuluma ng'eraga nti eggwanga erya Rwanda lirina abajaasi abasukka mu 4,000 mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Newankubadde Paulo Kagame Lutagambwa akulembera eggwanga erya Rwanda yali afuddeyo ate n'agezaako okubanga yeegaana ensonga eno. Wabula pointi eno ey'e17 erabika ng'egasa nnyo eggwanga erya Democratic Republic of Congo n'omukulembeze waabwe amanyiddwa nga Felix Tshisekedi. Njagala okuba nga ngikusomera ate tubeere nga tugenda mu maaso n'okuba nga tweyongerayo. Wuliriza. The joint summit directed, bw'owulira ekigambo directed eba directive kiba kiragiro, that modalities for withdrawal of uninvited foreign armed forces from the territory of the Democratic Republic of Congo be developed and implemented. Eggwanga erya Uganda amawulire gaafuluma emabegakaawo nga balaga nti eggwanga erya Uganda lirina amagye mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Eggwanga erya Rwanda amawulire gaafuluma nga galaga nti lirina amagye agasukka mu 4,000 mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Eggwanga erya Burundi nalyo lyayogerwako dda nti nalyo lirina amagye mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Agamu ku mawanga n'eggwanga erya South Africa nga mweriri baazuulwa nti balinayo amagye mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Kakati ensonga lwaki nkuleetedde ensonga eno, summit eno eyatudde mu biragiro bye yawadde oba directives oba ebyo byatuukiddwako mwabaddemu okuggyayo amagye agatali mayite uninvited armed forces babeere nga baggyibwa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Wano wenkugambidde nti kino kiyambako eggwanga erya DRC nti singa amagye agali mu ggwanga erya DRC, eggwanga eryo erya DRC siri eryagayita oba omukago wa East African Community nga sigwe gwagayita, amagye ago galina okuba nga gaggyibwayo bunnambiro. Era ye point ey'e17 gye nakugambye nti gifokasingeko nnyo. Batugambye the joint summit directed that modalities for withdrawal of uninvited foreign armed forces from the territory of the DRC be developed and implemented. Kino kirina okukolebwa ate era nakyo bunnambiro. Amagye gonna agali ku ttaka ly'eggwanga erya Democratic Republic of Congo nga tegaayitibwa galina okubeera nga gaggyibwayo. Kati mu bufunze eggwanga lya Democratic Republic of Congo ligenda kuba lirina ebbeetu okweyambisa amagye gaabwe babeere nga bakuba omulabe yenna, babeere nga bakuba omuntu yenna bwe balaba nga yatabangula emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Eggwanga erya Uganda jjukira mu kwekalakaasa okwagenda mu maaso wano no njagala tugendewo mpola ng'eggwanga erya Democratic Republic of Congo ligenda okutekinga over embeera nga bwetambula okuzzaako emabega. Waaliwo okwekalakaasa okwagenda mu maaso mu kibuga ekimanyiddwa nga Kinshasa, ekibuga ekikulu eky'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Era okwekalakaasa okwo kwaleetera bannansi b'eggwanga erya Congo ne bateekawo embeera eraga era ne bategeeza ensi yonna nti bannange abantu abatabangula emirembe mu ggwanga lino ye Uganda n'eggwanga erya Rwanda. Era n'okwekalakaasa okwabadde mu mawanga ag'enjawulo olunaku olwajjo mu diaspora bannansi b'eggwanga erya Democratic Republic of Congo bwedda bagenda bayimba nti tukimanyi eggwanga lya Uganda n'eggwanga erya Rwanda be batabangula emirembe. Kakati onaawulira olowooza singa eggwanga lya Democratic Republic of Congo liweebwa obuyinza ne liweebwa olukusa ne liweebwa amaanyi gonna okulaba nga bagenda kwerwanako era nga bagenda kweyambisa amagye gaabwe okufeffetta n'okusesebbula n'okukuba omuntu yenna gwe bateebereza okubeera nga yayonoona emirembe mu ggwanga eryo. Onaawulira nze nkuwa byavudde mu summit ate tubeere nga tutambula. Genda mu comment section otekeyo endowooza yo oba jangu mu inbox yaffe naawe otuwe endowooza yo. Ne bamaliriza nga bagamba the joint summit expressed its appreciation to the East African Community and the SADC Secretariats
for the preparatory work undertaken leading to the summit done at Dar es Salaam in the United Republic of Tanzania on 8th February 2025 in English, French and Portuguese languages, all texts being equally authentic. Nti bino tubikoze era twebaza bonna abeetabyemu, wabula tubikoze mu nnimi ssatu. Tubikoze mu Lufalansa, tubikoze mu Lungereza, tubikoze mu lulimi Oluportugal. Jukira amawanga agamu ku gano gaafugibwa amawanga ago. Agamu ku mawanga gaafugibwa Abafalansa, agamu ku mawanga ago gaafugibwa Abaportugal, agamu ku mawanga gaafugibwa Bangereza. Kati ennimi zonna zibadde zoogerebwa era nga bakugamba byonna tubikoze era mu ngeri ey'obwerufu, era tewali mbeera yonna na muntu yenna agenda kubeera nga yeekwasa ebibaddewo mu samiti eno. Kakati ffe tuwunzise era ne bassaako emikono gyabwe bonna ng'abakulembeze ba samiti, abakulembeze b'amawanga agaatudde mu samiti eno. Wabula ng'ababadde bakubiriza mbakugambye, ababadde bakubiriza samiti eno kwabaddeko pulezidenti w'eggwanga erya Kenya amanyiddwa nga His Excellency Dr. William Semei Ruto, ate nga ye president w'omukago wa East Africa kwabaddeko president w'eggwanga erya Tanzania amanyiddwa nga Dr. Samia Suluhu Hassan. Ono ye president w'eggwanga eryo erya Tanzania era nga lyabadde likyaziza summit eno, kitegeeza buli ngeri yonna yabadde alina okubeerako. President w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo amanyiddwa nga Felix Tshisekedi Tshilombo ye teyasobodde kubanga ajja, wabula yabaddeko online era byonna ebyabadde bigenda mu maaso yabibaddemu bulambalamba. Kyokka embeera yonna nga bwetambula, ekyo kyayongedde okuleetawo obweraliikirivu n'okulaga nti oba waliwo obutali bwesigwa mu mawanga gano aga East African Community. Mukutu gwa Red Zone TV weebale kubanga okyagoberera na gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Kano kabadde kawanvumukko naye mbadde nina okubanga mbikulambululira tubeere nga ate tutuuka ku nkomerero y'eggulire lino, ate buli muntu yenna abeere nga oba oliawo ategeera kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo n'ekyo ekyagenze mu maaso mu ggwanga erya Tanzania. Kanzije tubeere nga ate tuwuliziganya mu updates ezijjako. Nga bulijjo tutera okukuwa amawulire. Mu mawulire genkuleetera mulimu ensonga z'ebisiyaga. Obadde ng'owulira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bamuteekako olw'ebisiyaga awagirwa abasiyazi. Kaakati ekitongole kya Amerika ekibadde kivujjirira amawanga ga Africa nga kigambibwa okuba nti ssente z'abasiyazi zijja obukadde bwa Amerika obwa $4 obadde bugenda mu gavumenti ya NRM nga buno buva mu basiyazi. Kanzije n'amawulire ago mbeere nga nago nga kutuusaako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kutankalanako. Jangu kusomere ku dduwa kubeda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde kwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 075 2 44 715 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.